Okay, olwaleero nnaku zino okeerakeerako ko. Ate nkola ki? Nagupata nagula. Mulimu nnyo. Akaleero bwe buzibidde gabadde ga nnaku nnyo kubanga abantu bafudde, tanka ky'amafuta kibwatuse, abantu ne bafa. Era ekitanka kino kibadde ky'amafuta bwe kityo omuliro gukutte wali mu katawuni k'Ekigoogwa ku luguudo lw'e Kampala Bombo wali e Kasangati Wakiso district. Naye ennaku ebadde y'amaanyi kubanga newankubadde poliisi egezezzaako okwanguwako okujja fire brigade ssaawa zibadde nga 9 ez'olweggulo awo, era ababaddewo abalabye ebibaddewo bagamba nti enjega ebadde y'amaanyi nnyo kubanga omukka gunyoose nnyo, amayumba ne gajja agabadde geetoolodde awo, n'emmotoka ezibaddewo zonna zikoze ekiziyidde kubanga ekitanka ky'amafuta kibwatuse nnyo. Kino nasimbako kirabako awo ku Northern Bypass. Northern Bypass emmotoka yabwatuka awo naye nga kyali kitanka ky'amafuta kyagwa, era nga bwe kibadde ku guno mulundi driver yadduse yebo olubadde okugwa ekimotoka n'agamba abantu bannange muveewo, abantu nga bo bawulira baagala kusena mafuta. Ye n'adduka kati nawano Northern Bypass ekimotoka bwe kyagwa driver yabagamba bannange mugende muveewo abantu nga bawulira. Naye nno okwabukanako n'ekyalo ku Northern Bypass mbooli yakuŋŋaanya bamugamba nti yakuma akabiri timbo. Ate nga waliwo abantu kwegamba nga bwolaba bufuta obuli bwano bwo buti abantu ng'omanya bavubuka naawe oga nti gwe naawe kukakana omuliro gwagenda bugenzi ku kimotoka. Naye response team egezezaako okujja, fire brigade, 99 patrol, ambulance ya poliisi zigezezaako okubeera nga zijja, Red Cross ambulances ne security teams zonna zibaddewo. Naye muganda wange bagezako taasa naye nga omuliro nga bw'ogumanyi naawe amafuta. Kale embeera ebadde mbi nnyo era Kampala Metropolitan Police spokesperson Patrick Onyango byonna abadde abinnyonnyola awo. Nansana RDC Mr. Charles Lwanga yagambye nti abantu abasoba 10 bafudde bangi, era just baadde bateebereza na buteebereza kubanga ebirambo baadde bakisikaya. Ate abantu bawulira baagala genda bukusena amafuta tukentusene. Driver ekimotoka mu kimusobyeko kiruzinze control ne kyevuunula bwe kityo ne kyeyiringula, era ye avuddemu n'adduka era asose bagamba bannange mugende muveewo wano, naye nga abantu bawulira egudde muganda wange. Emirambo ne bagijjayo mu bungi naye kitalo nnyo, abantu bangi bafudde katawuni ako Kigoogwa town mumanyiwo bulungi nnyo abamanyiwo ku luguudo luva e Kampala okudda e Bombo wali mu Kasangati Wakiso district gabadde maziga meereere miranga meereere muganda wange. Era obuyumba obubadde waawo, emmotoka ezibadde zeetoolodde waawo zonna zikutte omuliro n'abantu ne bafa. Kwatoba nze nalaba omuliro wano ku Northern Bypass n'obumotoka bwali bwetoolodde waawo bwonna zonna zaakwata omuliro n'abantu ne bafiira mu mmotoka. Kati tanka y'amafuta ng'egudde ng'ogirabye bw'oti duka vaawo nga bukyali ne bwe oli mu mmotoka yo ng'olaba tolinawo dda giveemu odduke ng'oli mu jaamu ne bagga nti tanka y'amafuta egudde wali va mu mmotoka oba giteeka ebbali nga tosobola kugiweeta bwoti kugizaayo. Naye kibadde kibi nnyo. Nze emmotoka gye nali ndabyeko egudde yali ya buloddo nga nkyali muto. Kati emmotoka y'obuloddo yagwa kumpi neki newammwe so waffe maaso kujjukira jjajja wange yabeera ku kkubo kati maasoko naye we yagwa weeti eno wansi ensi balinga batera olundirawo ente kati obuloddo bwagwa mu busawo ende ne mubuyoolamu. Abantu
bwali obuloddo nze nali sibumanyi nnyo kati nga ogamba okubayo bukubye olabireyo kasa kaloddo kasa kaloddo ndoza babooza bambi nga balabye naye abantu balina emputu era balowooza omulemesa muganda wange kakati omukulu Gravity bambi maama we yaziikiddwa olunaku olw'ejjo olwa Mande bamuziise naye abantu babadde bali mu kugira kwerumaluma era Mickey Wine lwaki yagenza okuziika lwaki tagenda kuziika Mickey Wine bambi yabaddeyo mu kuziika era Mickey Wine y'omu ku bantu bennaye bana batabula enkokoto sebo Mickey Wine golaba yakutte yayogedde era of course nakubagiza nakubagiza naye omukulu Gravity bambi tali bulungi omwana yakabye nawe yagambidde maama wange mukama singa nsobola okugamba osobola okuddamu n'oŋŋambayo ekigambo kimu naye nga byonna bambi tebikyadda era nga twebaza abayimbi abasinga Kenzo yabaddeyo Gravity yamwebaziza nnyo Kenzo neyebaza Kamiri manager Roger Mudra namulabyeyo Shakira gwe yali naye mu Dokita Honorita dancer waabwe yafifa maker omukyala Betty Mpolo omukazi omunene nnyo Rita yono omukazi omunene nnyo azina mu waliyo omukazi omunene nnyo atera okuba ne ekyo bakiyita bujo nakyo kyabaddeyo nnyo bambi babaddeyo nnyo okuziikirako Kenzo omukulu Nimrod kuzikira Kenzo okuziikirako Gravity anti nange Kenzo yabaddeyo Kenzo anyirira tuli bulala family bambi nawayogera ku milioni 5 milioni 5 maama we sima milioni 5 bambi Gravity ye baba yagambye mama we recently yamusabayo milioni 5 akole kyayongere mu business naye namugamba mama sirina ekivulu kyakola kyansala sirina kati simanyi oba eno gye yabadde agenza okukola oba yabadde abibaze nti wemba nkikubye wano maama wange namuwa sente nakyo kimuluma bambi kubanga omuzadde wo oba teyasobola kuba yali akyali mu mabanja kakati omukulu Kasolo omukulu Kasolo ye yakiikiridde ye yakiikiridde General Museveni okutwalayo amabugo ew'omukulu Gravity zabadde 10 yamuwadde miliyoni 10 munange Mr. Kasolo w'emyoga bigimanyi wali ombuuza emyoga kyeki era sigimanyi naye bali kuziba emyoga abo mbusibo Gravity wadde yazimbira mama ennyumba naye nga tanagiyingi kirabika ndowooza nga eri ku finishing nga bagimanyiza abadde tagisuze namu ebadde ewedde nga we naaba wange ewedde eri mu kulongoosa bali mu kulongoosa ogundi bali mu finishing nga tagiyingidde bambi bwatyo bwagenze omukyala Jane Kajoyina munange Gravity asigadde mu bbanga bwatyo asigadde baganda be kibi nnyo ddala kakati omukyala Sipiika Anita Among Ethiri yakoze kiba barecognizinze ono police officer wa traffic bamulaba nnyo nga beera so active babadde ne bamulaba bulijjo oba just olwokuba nti social media ekoze kirabika social media teyayo nemulaga nabo ne bamulaba ekirabika abantu bamulaba nga bambi jjukira abamu aba traffic omusango kukubo ngaali bwati yalinda
ki musaala gwo banabudde naye ono ye talina budde bukukwata nti kiba kino ntompya tekuli yaba kulagira he's always busy bambi ndowooza abantu kwe kumukwata ku video gavumenti esobole nayo kukola ki murecognizinga era ng'omukyala Anita Amongo yapostinze ku X media ye gamba ofisani Abudala Tusiime bamukoze eki agenda kakitandika kukola ku palamenti avudde ku musana n'enkuba kati oba munaafuna abaliseewo mu kifuufu nabo bagenda batandika okubeera nga babeera active nabo baagala kati tunasigazaani anti bajja kubeera active naye ate kati recognition zaweddeko bambi bamwebazizza okuba nga akoze eki asobola okuyimirirawo mu jjaamu omungi asobola okukola ki era Salvador nawulaba yagamba nti oyo gayi bw'abeera ku gundi yadde ayogerawa nakulabye gyatera okubeera junction gyatera okubeerako naye yagamba nti watero bw'abanga yaaliwo traffic yaba atambula bulungi nnyo twaba jjaamu nebikabeera so active naye waliwo balinga atuusira mukolo mbu yazze kukola kakati muna nawulire bagamba nti ne mutabani we bishop omu bagambye bishop yagambye wa bishop yagambye nti mutaba first born wono bagenda muwera paka university. Oh my god, that is so good. Abasirikale muyige okola emirimu gyamwe muyigire ddala ndowooza mujja kulabira ku mwami oyo Abudala Tusiime yebale omulimu gw'abadde akoze ffe abatavuga abatagenda mu kibuga abatasambula we didn't know about that era naffe gatuguddeko namwe mukole nnyo ali buli wamu eno tugamba ye tali mu lubu lwabale bwe bakuba empi abala bagabana mpi ye bagabana bitiibwa kakati omukulu Frank Ntambi omumanyi Frank Ntambi yabaddeko okwo ka video ku YouTube nali biza atugamba manager Roger ne Spice Diana bagenda kwawukanira ddala bitter separation bitter split ejja where has gone wrong what nagamba era ekikyabakuumye okubeera wamu ssaawa zino ye show ya Spice Diana gye balinda mu January on the 10th era ku 10th lwe bagenda okukola ki okwawukanira ddala it is the last Italian job for Roger bwatyo bwe yagambye sigenda kuddamu kuwadoja nabamubuuza nti naye kiki koyo kumbebera ne bamubuuza nti naye kiki obusungu buvaawa kuba babadde bakola ki bakola bulungi nagamba laavu etabudde buli kintu mu nsi muno laavu etabudde buli kintu koyo obuzibu bwava ku sipayisi birungo afuna omusajja omulala omusajja ndowooza manager Roger agenda okulaba omusajja yenyize buli wamu ndowooza Spice abeera nnyo bagenda omukubira essimu tulina kino I'm still with baby maybe nekirala Roger ngala atakyalinawo ngalabira ddala kati butuufu red card mwana agiwanise ndowooza ekyo bambi kye tugenda obbawula naye ate babadde batambuza kati basoka babiggyemu ebyalaavu naye ate tebalina kyakukola basoka babiggyemu ebyalaavu baba baagala okukola naye sisuubira nti bikyakola naye batutunuulira Spice Diana mu myezi gino emitono era gwena w'omulaba ninawe mulaba Spice Diana gwena w'omulaba nti balungu kitegeeza nti gemagenda kati gwekkiriza tigemagenda gemanyi manager Roger yali amanaginga Zabafana Zabafana nayawukana ku manager Roger era buuyo tetulinawe tumulaba era bwetwalabira Spice ngazze naye bwetwogera ku music kati biri bintu bibiri anti ebyo ebintu bali balina obimanyirawo mu ntandikwa nze sigenda kudeetinga n'alaga naye kireka yamudeetingako nedda okay kale ne bwe yali badde yamudeetinga naye baali badde bamanya bakomawa okitegeera kati Roger ye yalowooza nti awasiza Spice Diana bakati Spice Diana naye waali mu musaasire muwala ayagala relationship ekola ki abantu gye basobola okulaba ne bategeera nti ate yamala okulaba kiba azadde kati naye kakati ono ate bali eno beedeetingira mu bungolingoli tasobola kumupostinga okitegeera naye kati batatu gye yeekubakuwa naye Spice Diana agenda gikola atya banga bazijjako
ya bafuna ennaku zino tatuli mova naye yaluduulira mbu abantu bawulira ennugu olwokuba nawulira nga obutambi kyokka spice oyo lwoja ng'ayogera nangamba bano ne something kamufungula waabwe bali balina kisetingirawo nti this thing has to be professional naye kati babyonoona anaagwa yali badde akimanya kale kubanga jjukira nti baabawala ebizibu byaliwo naye baali badde bamanya tukoma wano okitegeera tulina bakkiriza reality tukoma wano naye kati bwe baayagala bagende kati lwoja adagala akivuge bwatu kuba tetumanyi lwoja ayinza obaayina omukyalo omulayeeri kane spice naye ali awo bwatu naye nga spice alaba alinganga ka tiwi olwokuba nti promota we olwokuba nti ki baali baddeko bwe bakoma bali define relationship yaabwe ne bakoma awo n'atawulira nnugu ku Musudaani kakati ng'ensonga ezo aletenga yasigudde ddala gundi spice na Musudaani baga musajja ali awo bw'amaanyi mu kibuga alina bizinesi ze but the name is still nze nange sinnamumanya naye mbu waali ayimiridde mbuwaali waali bamutya okumwogerako Yanga Spice Dana, you know much introduced. Major General Captain. No, he's not in those. Inva kuna simanyi nyo naye namufunamba mukubulirirawo right away. Right tushali kunsonga ezo eza manager tene omuyimbi kakati omukulu bye quiz yabaddeko ka interview akamu n'agamba mbu he's disappointed in Rema. Engeri gye kiri nti Rema yaliko member of Gargamel, right? Bebe kuli ya managing that. Ya managing kera na ita na yoko. Ewa. Na got go dinga mash. Ugambi ya ita na yoko. So I had to ask you. Yari na ita you. All right. Bebe cool agamba nti singa omushara Rema na makula yasigala under Gargamel yali badde achieving ebintu bingi n'okusinga katuwali nagamba naye anyway bw'aba alaba nga wali better wali okay like she's successful enough then it's okay but according to my perspective sirina wendaba Rema wali Yesuda step to leave Gargamel. Okay. Bebe kula ina mutabani bamuta Hendrix ali mmanyi Hendrix ali ali ruddawa bebe kula amulabawa nida kale ndoza bebe kula yali ruddawa juzi yatugamba ali mu kuba mayinji music yamukozeeki amuvuddemu Gargamel ani gwereeso omulala kubanga nono ajetimadino mmanyi yimba bibuuza naye yali mu Gargamel yamala kugenda wayiga kandoza Rema yalaba nga Gargamel teyina gyegenda yamala kugenda wayiga that's why she kuvayo tosobola kubeera side dish nokkiriza naawe ebyo kati yagala bire side dish yawo nti abeera nga ali awo kwegamba mbu oli abwadde eno bosi ali awo mu kisibo kye bweyeta nange sibikiriza Rema ennyimba ze bwe yavaayo mu Gargamel yakka mukuba ennyimba oba yayongera kukuba nyimba panga ndaba Rema yomukuba kubye ennyimba ennyingi nnyo ate nnungi by the way nga views nyingi nnyo okusingiza Shiba kugenda ku social media bugenda gondi ennyimba za Rema kakati kikyayita okuba nti nno yakolaki yagwa nti yali badde ali waggulu nnyo ngani tagamba nti yagwa but agamba she would have been far better than where she is ng'ali ngani ali mu Gargamel kati ali waggulu nga bebe yagenza okuba amayinja ateekamu ssente mu kukola n'agamba okuyimba ye kati yakolaki kakati bo bafaani bagamba naye alina akayimba akapya ne lutalo kalungi ani Rema wayitaani akayimba akapya kebagamba ne lutalo kayina ne babitusi ne lutalo ana akayimba ne lutalo kamanyi bo bafaani abamu ndowooza bakola kibabeetinga oba ani anaasinga abamu bagamba mbu yali badde ali wakabi nnyo singa abadde akyali mu Gargamel abula abantu bagamba tino empaana ya Kenzo ne Bebe Cool
yasibuka ku lema olugoli yapasula lema n'amutwala kakati ayinza okuba nga ateeka alagagula omupaana kwa Amazon kale nze mbisala naye nze muteebereza obiwaata tokyabisala naye bali bakwataganye abasanyi n'abasanyi naye yali agala oba abeeyo obalowooza era lwema agenda kuddamu alekyo obwakabi totubuulira okay ate ffe tunagamba ki kakati omukulu Saha agamba many people mumugamba to apologize to Chameleon mbo eyo privately mbo ayetondere Chameleon mu nkukutu instead of okudda ku mpewo okweruluma biki oza mwetondere bigwereeyo babiveeko byabatama abantu naye ye omukulu Saha agamba nze sirina nsonga yonna lwaki netondera omuntu atanjagaliza birungi ye yali badde anetondera kozi ye yankola obubi byo byagamba simala pangisa abalabe bange okunwana biki ebyo nga we nabibagambanga nti era ye Saha agamba talina kyamu kye yali akoze oli alina okulekerawo embeera ze ez'obuli bwengu ayina okubirekeraawo era n'agamba ye ajja kusigala nga ali kwaba abantu abatamwagaliza bulungi akyabasojja buli atamwagaliza birungi akyamubojja kati ngabagenda kudamu kubojja naye babadde mukuziika ababiri ababaddeyo no there was Chameleon but Saha tabaddeyo waliwo omwana yeebuziza ye lutalo aziikako ddi ekintu ekyo bane tukyogereko mbu ye lutalo oziikako ddi ekyala aziikako ddi tukyogereko ekintu ekyo tukyogereko lutalo aziikako ddi wasimulanko ng'aziika bayafiirwa nnyo yakowa okozi weruweero kituufu aberuweero tebaziika nedda baziika naye bwegamba ngeri olutalo lwa Museveni gye lwali eruweero kati abantu baafa bangi nnyo eruweero waliyo mu milioni 2 plus yakaaba nnyo kakati ekyo nakyo kiyinza okuba ndowooza agamba afiirwa dda abange bayizawo omukyala full figure yasabye omukyala wa Chameleon omukyala wa Gravity tibambi kabeererewo kataata tekakafiirwa dda taata kafiiriddwa maama tekasigaza muntu yenna mbakabeererewo bwekiba kisoboka beera nga maama waako mukyala full figure ekibwato bwe yatugambye n'agamba kozi ye ne Gravity ne Saha bali bamukwano nga nekyasinga obagatta simanyi abaana baabwe balinawo abaana be bazaala mu kaseera kekamu mbu balina abaana be naye nze ndeka nsimanyi batata waliwo omwana yajja akaanira omwana full figure gwe yatuma Museveni omuvubuka nawona wange nange omwana wa sivuka nekatagwiro naye nebaduza ne bakatwala abajja besefusino ne bakasongamu batu nagagwe wacha wewe nekagamba nekaba nekabyegaana kasajja katu banaye omwavu tazaala baiza abana ba full figure si babajjo bajjo ne full figure kugamba oba full figure yagezaako oba kweteeka ku bajjo byali byakusaaga tubata inayo mwana wa bajjo eno batera kubeera nga bonna ngaakola programu zibonna nga tubalaba tetumanyi owaali nayo bayinako and by the way nga ngenda okusiibula njagala okutegeeza buli omuntu munkwewunyisiza gamba abaana ba full figure babajjo naye nedda ekyo nakyo bwekireetedde mukama katonda njo balina kyabadde atugezako tulaga nti owaali nabawuliranga edda bamubuuza full figure nti omwana ani taata woyo omwana gwe yatuma Museveni naga taata we wamaanyi nnyo fati yagamba wamaanyi nnyo mu Africa mugagga nnyo netugamba ani mugagga ennyo wano nga wamaanyi mu Africa era awo nze nengamba owaali full figure addanga mabega
okuva lweyatandika lweyazaala omwana. Okay, nga mbasiibula njagala oba kulabula oba kubagambako I don't know but maybe abantu abamu mwalirekeddaawo that tendency of okubeera ku video calls nga muyogera bye mwagala. Abaana ennaku zino banoonya content mutono. Abaana bali bize banoonya content mugenda kuswala nkiddamu mugenda kuswalira ddala. Waliyo video call trending ku social media ey'omukulu Aji ng'ali kuli alina omwana ow'obuwala. They are uttering out ebigambo. I don't know that Haj but he's a Haji ya naye bali mu kwogera ebigambo ya mulina okumanya nti abaana bawala tebakyaswala content agenda munoonya buli ango okumanyikwa agenda kunoonya buli ango kati go oze ku video call niwuba teweyambudde byo bigambo byoyogera bigena kuswaza buli wamu oba mbalabula oba mbagambako simanyi but that tendency should stop. Obeera ku call mwogere ebintu ebikola ki wo meeting omuntu then mugera ebigambo byammwe nga we mubyagala bagenda ba recordinga batimba Mathake omumanyi aba yawulira ba naye akatambi kafuluma bwe katyo nga waliwo gayi yamu recordinga naye nga ate barecordinga akatambi kafuluma kati yamu recordinga nga bali ku video call balina entegeragana yaabwe endowooza bikya just tulingo bwanaja nakugamba kino nakino olugayo baki kale nawulira mbulira nga simali w'omugaya akwagala biki akweta naye agala kulabeko biki kati ate wana mukonvinse ngana nati nalaga sumbi naye gayi byamubeerera bibi nnyo muganda wange kubanga ono yalina connection mu State House kukakana nga gayi bamuyodde muganda wange mugenda ne mulekayo abakyala ebweru oba obwanya omuwala ali bweru owuliro ali Uganda oli bweru owuliro oyagala oyogere buli kigambo abaana bagenda balabisa sebagambi aja ali kuli ayogera ebigambo n'obaana ebyate bigambo ki wabibulire nze ebisibyogera yogera otubuulire wano content tumwetaaga nawe ogeye content anti nga wenjogedde people are going to search kyemanyi n'abamu badde kale yogerayo kimu kyokka ekitazitowa nnyo like maybe by having some time together in bed so kati ne mutandiko binyumya bwe nakola bwenti n'okola bwoti like that bwe nakola bwenti nenkola bwenti nenkola bwenti nendabira ddala nga tomalaako nze naliibi wankola bubi n'okola bwoti nze mbamazi mugenda kuswalira ddala nze mbaga. Okay, that was a piece of advice from you. Nange era munnange pazi nagambyeko endafuka gale mupi galo MP pera galo MP by the way ayo galo MP mba mugenda kunswaza nkumi wade danti awo kati singa galo MP kati singo bali bobinyi mwe temukala mutito tulaga kiro ngana wanga mwana yenzo okulaga buli kimu abana munnange yo okuswala okufuna fame aswala aina brand yazimba baba ina brand zabe zimazimba kale Aji waswalidde ddala wabula tugende Aji yakimazeko yadda ino ina dada muri face yeyogerako bye